ndi mu fitness, ndi personal trainer, and training abantu okusala emibiri okuddayo mu shape yaabwe. Gwe mulimu gwange fitness nakisoma sikyagwamu kigwe manyi kyenkola. Sikanga obujulizi mbulina. Abantu mbalina benkozeeko abayitirivu. Kansitemu kubuuza ekibuuzo kino nkibuuliza mwanyi nazaali eyo bonyebonye n'ennyashi omize empeke omize buli kimu biweddeyo n'ennyashi egaanya abamu bapikamu ebiyiso bweti ne kazimba osobola okukozesa omuntu training n'afuna nnyashi bulungi nnyo nze ndi organize omuntu nsooka mutuuza wansi ne mugamba okoledde gym bbanga ki kye wali okozesezza olina bulwadde ki ebiseera bisi mu kigendedde batrainer wano e Uganda tebabuuza bintu ebyo akugwako twala tugende kasita bane ekigambo mabega nti coach okikoledde ebbanga ki coach kikoledde emyaka giri 16 kati nze oli wajja mu maaso gange n'angamba coach nze olubuto olungezeeko sola kusala lubuto olubuto lwange lwagaana okukyuka mugamba jangu tule twogere bakadaama basanga obuzibu bungi nti ne boss we kyankwasa n'ennaku omwana asala yakola mu kiyungu bamuletera fruit season zonna takkirizibwa kulyako nakyewuunya nnyo aleeta kuteekerateekera balala ne bamusanga ng'aluma watermelon kaweddemu kati nasanga obuzibu bw'amaanyi sijja kulimba naye oli waba ayagala vidiyo za workouts ezigenda omuyambako ekyo ngenda kibawera bwereere bajje nkibawe ambuulire yakikoledde nze kasita abanga agenda kukkiriza ndage bwabikola mugambe ekyo okoze ekifo ekyo kiramu koze exercise ekyo kyabwereere kyabakadaama. Export TV to the world. Muganda wange alaba Export TV nkwaniriza era nenkwebaza emirimu emirungi gy'otuusaako engalo. Leero programu ya leero njagala ogiwa amatu oseeyo omwoyo bw'oba olina n'akakalaamu obeeko w'owandiika bwe bitayamba gwe biriyamba omwana ebiri mu buka birituuka ku muzzukulu amanya omwana soda ntambula ne Aberi mu kiibi yakwata kamera era n'atemaatema ensonga ne zitambula malidaadi sana nkujjukiza buli lukanako nti tuba ku Expo tuba ku mutimbagano that is Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, subscribing, commenting, sharing. Obadde okimanyi nti osobola okukolagana n'omuntu ali ebweru kati mu abavubuka nkuwa magezi no akuwanga sente nti ngulire ebintu ngulire entebe ngulire omufaliso ngulire ekitanda obintere mu nnyumba bwenkoma wombisange sente nozirya ne bitabaawo bwatuuka okudda bano mbuzeka holiday simanyi mwezi gumu nogenda mbasalamu furniture nopangisa ekitanda nopangisa entebe nopangisa kugamba ennyumba yonna nopangisa ebintu ne bijjulamu then omukulu bwabazzeeyo ne bano n'ebintu byabwe kube namba yesemo go muvubuka mu amagezi ngaba mu ba smart wire bano bandya ku mugongo abana be Uganda muyagaide ku bannyinaffe genda mbasalamu furniture bakubire essimu ate nawe ayagala okugula babigula gwagala okukola omukolo basobola okutimbira omukolo go ne baleeta entebe ziri ez'omulembe ebitanda buli kimu bakubire mutayi embeera etambule malidaadi sana sinza butakujjukiza aba El Shaddai nali mbeera bidde abe yangambye ne soda onzisa obwavu omusajja muyise mukolo lumisa Robert okusinzira mu South Africa tukwagala nnyo muganda waffe oyo atambuza sente ne wabana mmeka zitambuza nazituusa yonna gye zinotuuka olwaleero tukoledde Kagoma Maganjo Kagoma eba Bombo Road Kawanda omukulu ono gwenkyaziza nze sigwe mulundi gwange ogusooka mwe abatambudde naffe okuva eri ku mwattu gye twali tubaddeko naye naye ku Expo gwe mulundi ogusoose era nnyinza omugamba dde mwattu eyanjulira amannya ge byonna sebo nsanyusa okulaba kale sewo nange nsanyusa okulaba sewo kyaliyo gye ndi sewo tokendeera sobola kendeera kuba ekyokukola nkimanyi okuuma omubiri nandigambye nti olinga kamiliyoni nate kamiliyoni manku kubye nnyo kuba kamiliyoni atagejja atakogga nkugamba olingani yenna gontadeko kasata wa wansi nnyo nga si mutono si ti omuntu wa wansi kasata wa mutono nnyo kasata banga muganda nge kakalamu kakalamu ati liswa kakalamu mutono tabanganze gwate oli mutono naawe leka sibiyogera amanya go nga tonna batuyisa amanya bampita Kimoli Sharik erya business nickname yange najijja kuva eri mama ange happy sanyu happy buli kaseera mba musanyufu sinyigangako
Happy. No badumbuze ko happy soko mpe ku sente bana. Happy obuchayi nedda. Abbe kanchikolere mu kamera talina weeganira ngo ina n'obujulizi. Enambe ensome. Kisebo. Lero mani. Bwe soko omulire. Erikola sente gwe happy. Erikola sente nze happy naye ngera linnya lyange nickname yange okuva eri mama wange. Wangambako kuva buto siba neno mbunkuze mukati nze soda ngali wali ddan era nga bogenda mu kyalo gye bambuza n'obuuza soda oyinza obona ne soda walijja kuki kwata kazindalo nkoleko interview nyanjula basaba ne banyaba omukulu ono nga bw'omulaba ndooza endabika yesobola okukubira ekifaananyi kyaki kye tugenda kuseba okola mirimu ki nze ndi mu fitness ndi personal trainer and training abantu okusala emibiri okuddayo mu shape yaabwe gwe mulimu gwange fitness neddi kulanga munene lawali tabyagala onzizaayo nkuzaayo ndi mucho ndi trainer personal trainer by professional omanyi kyenniza okutemeratemeramu nti nakisoma sikyagwamu kigwe manyi kyenkola sikanga obujulizi mbulina abantu mbalina benkozeeko abayitirivu wasoma bisome esimbu bino nayigira ku mulimu nakirimu nenkyagala nenjagala okyongerako nentambulamu nenkiyiga manyi obudde kyebutwala nebbanga lyeditwala okusala weight nekyetaagisa muganda wange oli wanjawulo n'aludde okusanga kwogera kuba nkoze ku bantu bangi ate badde siri muntu wa social media naye nasazirewo nkomewo ku social media olina ku bifaananyi awo abba abitereko ku balabi baffe abibaweeko nkugamba kyogerako ng'oli kyalaba mbirina abba abirina abibateereko abba abirina abantu benkozeeko besobola kwogera mannya wano abamanyifu bemumanyi neeyo naye sobola kuboogera mannya ati bweyo sisobola ninawe sisobola mba mukoze ensobi ey'amaanyi era ebifaananyi bye mulaba by'abantu nasooka kwogera nabo naye mulimu besobola kuba nze ndi muntu embanga na traininga muntu nkuba before and after newerabako ewali newe utaali bisobokera ddala bisoboka kasita weewaayo omuntu nga temuli mpeke era waliwo ekitukadde abakazi kye batandise ennaku zino bagula obubina abakazi bagula figa bagita nyashi kigambo nyashi abakazi bagula nyashi mwagadde nyashi bafiirira mmwe mwababonye omuntu akoze jimu yo omuntu awakinze out nosanga trainer nga amanyi kyakola my friend nakubuilding abantu basinga bamanyi nti okola ebyuma naddala abakazi abamanyi agenda kukola obunyama tekiri ku bunyama kuba buli woba okola exercise oba stretching muscles neziguma nezikapa ndaba badduka emisinde ng'entu anti workouts zanjawulo mulimu workout naddala ez'abakazi n'ez'abasajja zanjawulo abakazi tugattira nabo katwala abaagala ogejja obubina squats zaabwe n'ezaffe abasajja zanjawulo squats z'abakazi ezigeza obubina nzimanyi nzirina okimanyi okitegera kyo ngaka tokkirisoda kiza kyenkugamba mutuufu sinaba nenja kikira kati anti kyenzize nveeyo kuba ntambudde majimu zimanyi wano e Uganda amazima batagala bakochi batagala nolaba omuntu nga squat gwakola agenda sigala nga akola squat tagenda kyuka kanzidemu kubuuza ekibuuzo kino nkibuuliza mwanyi nazaali eyo bonyebonye n'ennyashi omize empeke omize buli kimu biweddeyo n'ennyashi egaanya abamu bapikamu ebiyiso bweti ne kazimba osobola okukozesa omuntu training n'afuna nnyashi bulungi nnyo nze ndi organize omuntu nsooka mutuuza wansi ne mugamba okoledde gym bbanga ki kye wali okozeseza olina bulwadde ki ebiseera ebisi mu kigendedde batrainer wano e Uganda tebabuuza bintu ebyo akugwako twala tugende kasita n'ekigambo mabega nti coach n'omuyizi aze tomunenya abamanya aze ku coach kati nosanga banyiga agamba nze byannema byannuma n'embivaako bro manyi okubuildinga omuntu ekisooka goli kyakulabirako kuba ndaba wenna omungi obungi sooka obuleke kino nkikola nti it's a lifestyle nze nganza omuntu nze nganza omuntu kyekyo kyoyagala obba kyenjagala obba naye nganza omuntu ndi trainer personal trainer by professional nze soka netunuli omuntu nemuga tujja kukola kino tukanya na signing a contract eraga nti kati muyizi wange
ne tukkaanya ne mu training. Si buwumbi obwo? Tutwa ne twogera. Naye era nga ndi wa bbeeyimu. Nawe katutiisa mbadde nfunyeyo bakadama bange abali mu byeyo. Soda. Nga laavu maso omumanyi. Mulaba. Kuba kabina kalinga kange. Ate omwogerako twamanyira atambula yenyigiriza. Kyogera nsobola omuleeta. Kati awo batereera. Waliwo buno kankyogere kankozesa olulimi Oluganda. Waliyo buno obina nga ko kalinga ke bakuba empiso. Ngoli agala kabina kakole ki? Kafaminge kaddewo. Ebyo byenkola Muganda wange. Mulimu magiki awo. Temuli magiki. Osooka mmanya muntu gwoleese workouts natula n'enkiyiga bro. Okikoledde ebbanga kikko ki? Kikodde emyaka giri 16. Golinga mwemeka? Nze emyaka gyange sirimba myaka ndi 29. Bannange ko ogwo omubiri gwonna ndi 29. Ate omubiri gwoyinza okundaba ng'owa 3 nenjogedde amazima. September ono mpeza 3. Kati bakadama kibaluma alina 29. Okolera wawe nyini? Nkolera mu jimu ez'enjawulo. Nkolera mu jimu nyingi ez'enjawulo. Waliwo eziri Entinda, nkolera ku Speak Apartments, nkolera Muyenga, nkolera ne mu kibuga wakati. Omuntu singa ku ezo jimu ebitundu byenjogedde ali around those areas sobola okumusanga. N'omukolerako? Yeah, ne mukolerako naye kikostinga mu kusente okunsitula n'otajja n'otansanga wenkolera. Omunene n'omuteeka ewaka. Anti kyoyagala kikuseeza enjogero ogimanyi. Kyagala kikuseeza gwe wokiwa time ojja kufunamu. Ebintu biringa ebyolugero. Naye mbadde njagala abalabi baffe ab'Expo tutandike era ennaku z'omwezi ziri mmeka? 7 abenzijukiza. Tutandise ne coach appi tugenda beera naye paka waali tukoowa ffe tetuterako abantu. Kwendi nasazeewo, nze nasazeewo. Nkomyewo nsomesa. Oyo ne wanaaba tayagadde kuntuukirira najja mu komenti n'abuuza ekibuuzo. Anaaba ayagadde okuntuukirira ajja kujja nja mu enamba yange y'essimu. N'amagezi ogagaba oli n'omu kuba kati lwaki nkubuuziza ekyo? Anti ate mba nfuse selfish nti olw'okuba business njagala ssente omuntu muwa amagezi no. Naye ba coaches bangi be mutomedde wabweru eyo oli n'omusanga ngo agamba nze ngenda mu gym sikendeera. Kati fitness company yange mulimu ba coaches bangi abenjawulo bengendo bojja omanyi omubiri gulinga nnyumba. Akuba plaster mulala azimba mulala ateekako amabaati mulala siwe kiri anti owuliranga naye nkugamba nze amazima abakoca basinga tebasobola kwogera amazima eri bantu. Oli takulimba nti agenda kubanga amanyi obuilding omubiri amanyi okusala weight takulimba bro. Nze mmanyi byonna mbimanyi naye nasazeewo otendeka ab'enjawulo nti soda gwe zimba mubiri sibatendese bamanyi wabula mbakubyeko nfuufu n'ekyokukola. Kati nze oli wajja mu maaso gange naŋŋamba coach nze olubuto olungezeeko sobola kusala lubuto olubuto lwange lwagaana okukyuka mugamba jangu tutule twogere. Nja kwaganya omuntu aŋŋamba oliwa tutuule. Olina ya feesi? Njirina ssebo. Nsangibwa ku Mega Standard. Kweyo mmolo bw'otuuka w'okuba essimu tombulwa waliwo otuuse era ku wenkolera ojja laba era ekifaananyi kyange bw'oba onneetegereza wano ojja kunsangawo nga nze ali wabweru awo. Nti bajja gamba gaddewo ate bagenda tuuka ali ku kifaananyi nga togadde. Ne ku bifaananyi byange mu ebiri ebiyita bitambula muntu aba asobola okulaba nti nzigadde wasigadde. Atuggulirewo okwo. Kati koche waliwo bakadde baffe banene nga bandeetaaze services buzo bali bweru wa ggwanga naddala bakaddaama abaana bakola ebintu mu kiyumba bafuna obudde bungi nga bali free. Okitegeera abavubuka baffe Uganda ne mubakozesa ensobi ne mubaza ku imo ne kitaba butabi bosobola bayambako nabo in case of okukendera oba okukojja. Nsobola okubayambako naye nina interview nasobola okusembayo okukola nammwe wano bakaddaama basanga obuzibu bungi. Tine boss we kyankwasa n'ennaku omwana asala yakola mu kiyungu bamuleetera fruits zonna takkirizibwa kulyako. Nakyewuunya nnyo aleeta kuteekerateekera balala ne bamusanga ng'aluma watermelon kaweddemu. Kati nasanga obuzibu bw'amaanyi sijja kulimba naye oli waba ayagala vidiyo za workouts ezigenda omuyambako ekyo ngenda kibawera bwereere bajje nkibawe. Ambuulire yakikoledde nze kasita abanga agenda kukkiriza ndage bwabikola mugambe ekyo okoze ekituufu ekyo kiramu. Koze exercise ekyo kya bwereere ky'abakaddaama.
kubanga odira gundi wewula kubo mpozi wabinganye sina kubo lyempewula sina kubo lyempe ekyo kyabwere abana abo basiima okusiima abo abaana basiima okusiima buli muntu asiima naawe soda nti bo basiima mu nsima ndala ekyo wekibanga oli kyagirako akireke siri muntu weyo ate wuyo oli aji musirimu ekyo mashallah tetulina komo Allah yatugamba hakiyeza kasoba n'obusobozi dini yange njiwa ekitiibwa naye kyakenya siri kigoberera wasimanyi gabana mitima ti omutima ogumu oli agulina onaagulina bana yabyayina akatengo abaana sibasobola mutumireko kaloyomu ani sirina saagala ate Yesu Kristo Mnazalesi tomuyise kugambya amazima waliwo bana bagenda mu gym baite ebibuuzo bino nabikubuuzaako eri naye nga wano wetuli wapya so oli ayinza okuba nga teyasenguka naffe nga yeetaaga abimanyi waliwo abalina believe nti ogenda mu gym olina okuba olina ebiragalalagala byokozesa enjaga amayirungi kuba ekyo kibi gym tosobola gikola nti olwokuba olina kyokozesa gym guba mutima togenda kola gym olwokuba ondaba ndi munene jangu ng'owulira you need to work out nze njigiriza era n'abali abaagala okuyiga okutraininga mu gym mujje ngenda bayigiriza ekyo kyo kyakusasula kozi ntambudde mu gym ziwano nga mazeeyo ba coach bali unprofessional sikweyagaliza okuvunza mudala gwa mulala sivunzizza by comment mujja zisoma ba coach aba training abantu tulina nekyo kyetwebuildinga mwana Uganda nti ba coach oli walaba coach nga ali nnyo n'omukazi oba tunakyetu ogamba omukazi nti osogamba omuntu nti sina mukazi osogamba n'omukazi omu n'awakana kati ba coach waliwo ekintu kyetubuildinga na Uganda nti ba coach benzi okitegeera kati n'omuntu atukwesera n'atya n'okuwa oba omusajja n'atya okuwa mukazi we omutraininga lwaki waliwo attachment ba coach gye ajjawe n'atandika okugjawo ekyokubanga nti ono muyizi n'atandika okufuula akatijjo bakategera nkaite katijjo n'ateekawo connection endala etali ya business n'esiimuuka n'atandika okubanga nfudde mukwano gwe omukazi mufumbo azeewako nazo omuweereza message ki ekiba kiddako si kukima si kwetera bizibu kati waliwo ekyo kyo kyetuzimbya ne Uganda n'omuntu n'atya okuwa mukazi okujja omutraininga nze n'ekyo kye nazimba kyekinkumye nga nkyali mulamu zisigenda maka g'abantu kuba eri abagagga batatambula kooki nagamba ze mukyala wange omusajja ayigo omukazi sigenda ng'ali yekka oba ng'ali mufumbo abakazi balimba naawe omukazi agamba jangu mbeera nze kane ngaagala ojje ewaka mugetinge cross agenda sirinnyayo sobola okulaga message mu simu yange sirinnyayo omukazi anagamba ndinzekka mbeera nzekka tomanyi omusasulira lenti tomanyi gyayise ebyo bana abanene nga tayagala kujja mu gym ya lukale tugeze wa buvunaanyizibwa n'agamba omukazi tusooka tula n'enkakasa mulimu era gola n'ogamba ono ali mu kwetega agakunkwabula mulimu kyolaba ebyaddala soda ebyaddala kino ndi serious oliza ogenda mu kikomera ky'omuntu ama mu nju y'omuntu tomanyi mulyango gufuluma nagwo gwokomye wayingiridde tulaba nti osobanga tonaba ndi munene akasajja kakusanga mu nju yako mbu newebeera ng'otwala okujja mu kabeera ka nagamba ekyokola mu nju yange mu ndi coach nga nkusanze mu kisenge so ebyo wabijjako ebyo sibikola prevention is better than cure nyumira nnyo omuntu nangamba nze jimu ye nejja kunyanguyira ne tutula ne tusayininga nenkuwa essaawa ngendo bbanga zenkolako wali wakumakya wali walwagulo ne tulaba bantu bangi benkozeeko ninkoze ku bantu basaze bafunyeemu nina training besijjukira namanya nina sobesa kwogera manya kuba mbadde nseeredde basingolwana nezifiga nga ina akabasito waliwo akabasito ako barajana nako waliwo oli nga yazaala nga bamusala bambi batomera nagwe nasanga nangamba coach ze nagendayo enkovu neddamu neeta yagenda ndowooza ku coach nga tamanyi kyakkola yagamba coach nga tamanyi kyakkola ati yamulaga nti okola kyonna kino ate n'abo abakazi nabo bambi abanguyira gym olw'okuba alaba ageze nnyo olubuto sooka otwala weekusinga 12 okuddamu mu gym ng'omanyi baakusala 12 wiki 12 ku kyambe atali ku kyambe ng'omaze okuzaala giba emyezi mukaaga oddeyo mu gym kino nkyogera by professional nkimanyi abakazi basanze obuzibu obwo n'agenda mu gym waiting eganyo sala naye coach gwaba yagenzeeko nze bwe ku building ekyange ekya personal trainer
nkukwata nga tuli 1-on-1 obanga nkugase n'abalanga 2-3 ne tutuula ne mbagamba ndina abagala okola figure ameka 2 abagosala weight 2 ne nkwata ku bakochi bange abali mu company yange ngamba soko kole kuona sale weight wenkula wotu cent weight no ngamba omalo wajidde mu chena oyagala mu 7-5 oba 7 ng'olodda tandiko zimba figure ombili gulinga nyumba coach mu Uganda katika nkwe ekyokulabira ko babouncer ninda kuwa abasingo mmanyikibwa ababawu baina ebinanka ne umbrellas ezenjawulo ezibatwala nammwe mulinayo like mwe ba coaches abakola ku mibiri mulinayo fa babazimba ba coaches asijja gamba nti mbazimba wabula fe ba coach wa training kati babawu bwe mulaba namwe mwina umbrella mwe mugwa just in case ngoli asiwuse empisa tuba kiriwo ekyo kyekiri e Uganda ekigwiridde ddala buli omu kyayisaako amaaso edda ng'okusanga bouncer kyewuunya nga omuwoga omuntu ndi bouncer agamba labono nze nuga biki byonyumya naye sawa ya leero bawu eri buli wamu siwe kiri kizibu okusanga omukolo nga tekuli kizibu osanga omukolo nga tekuli bawu bana bagala okulabisa kati esaaza osobola okweyanjula bannonyuma n'ogamba ndi coach n'abakutuma bagala labono labono naye ekintu kasito kifo bakochi bintu bingi byendabibwa ne Uganda lenyenya n'omutwe kochi nobeera mu gym ng'oli mu sandals nobeera mu gym nga to ne coach no client akusinza okulabika obulungi kyo gamba banaku tetulina genda coaching no saba naku ngolaba ddala ata yajja yambadde ne client amusolabika obulungi coaching atawunya bulungi ati mu mutwe no mwalo ntebetaga okwogerako nga tekitaga kukudda mu kugamba kanjogeredde mu kamera no coach wunyako bulungi labikako bulungi ate mu bakochi benda bakwatirira abakazi no mbwa stretching abye biki toina mukwatako stretch yanjawulo there's a stretch and massage olaba olinga avudde ku stretching ali mu massage nga kisambi kya muntu client oli abaze mu gym kishabala fani kishabafuna wali nze nina nabangamba stretching olwekitiibwa n'okumuta ne mugamba ndi muladdemu trends sijja sobola nga nabye neewala oli client ali mu gym anifanya kyatandika okufuna ng'okwatirira omukazi wange wanajja wano byebina ebibeera eno yeah ate abakazi amanyi omutawo omukutta ekivaawo paku namba akuweereza akasimu ndi mutayi abe wakutte bulungi abakazi abasinga no soda abakazi abasinga bababa batrackinga amasimu nga bw'osindika message esooka wa bbaawe nali nkirabiko ne ku mutayi wange yennyini kati ebyo nno okubira esookawo mwe muwulira bya babawunsa iron skin nawulira bagamba simanya mbu alwana ne bawunsa kati akoze erinnya Uganda naye kyembuusa amaaso kooki mwaba bamakinga bawunsa ne babbawo oyo nze nga yazze nga akomeye nangamba coaching building njagala chest njagala magulu njagala mikono manye ekyokukola oba mwabateeteeseteese kubanga mugeza kuteekako nammwe omuzinzi muteekewo ekintu ekyammwe nga kisawundinga kyandibaddewo kyenjagala oba nga nze omuntu kyenjagala okuba nga aggulawo bacoach gwe wenna ng'oli oyagala kuyiga kubeera trainer oyagala kuyiga ku instructinga mu gym bayisa batyo behaving otya mu baclient jangu ekyo nkisabira ssente obanga omuyizi wange omwezi ogenda booteredde ogenda bomanyi ekyokukola exercise ezisookebwako ng'oli wakusanga gamba nasanze coaching amanyi si kutomera muntu nakuzalawa ojje client agenda kujjewa coach omutraining olunaku olwaleke kudooza ki client ewo omusanga wabweru omusanga ayogera ki nabyannumye yamenye nnyo yankozeseza ebintu okitegeera kati byebyo nze nkozeseza abakazi nga simukwasizanga ku kyuma bukyajja n'asala weight najjako olubuto nga luyiise weeruti yadde ekyuma yadde okusika nti kyuma wabula nze atuka ne mugamba wetu gye tusaze emala tutandika okukwata ku byuma ebyuma kati kankubuulire soda omuntu akoze gym n'anyimirira awo n'omuntu atakola nko gym ne banyimirira awo wekenyini olondo wa gym aba alabika bulungi aba akoze figaye kyagala oyagala obba watyanga njagala nkufaanane okunfaanana osobola okiza obukanzi bannaye ale n'omubiri nagwo tegukoleka nga tolya tulya naye mpozi kyewandigambye nga tulina ebika by'emmere bekubanze wengwa kati ku mmere njagala nenjikubanani stop nenjiragako nti ye mbadde nina okusabula olyedde emmere ki anti okulya kwa bika bingi nze nsobola okulya emmere ngeringa y'abaana bato naye ngejjudde proteins n'olyako kati nenga kamugaso nenteeka alya eggi lyange erimu bogoya vegetables ne glass y'amata
gwe nokwata essowaani ng'ejjudde bweti omuceere nyama ng'olinga asibuluku ekitegeeza mu byomubiri n'emmere naye matalinga kati nze abakazi bonna bentraininga mu kwa diet abo bo bentraininga nga tudde ntusayininga contract that ya bwereere kozi manyi kyekitegeeza omuntu okumutuuza wansi ne muteesa ssente naye asayininga contract manyi kyekitwala omuntu okwawo n'akeeranga mu gym ne mukola ebyo biriko ne contract nti kyekyonze ndi organize sigenda kugwira bugwizi muntu era muntu kati kankuule kino soda kino kankiiseemu kijja eri abantu woba oli eyo nga gumanyi ogenda ogamba kangezeseemu ndabe kangende wa happy ono ndabe oba binaakola tompa sente zo tojja jangu omanyi tugenda kukola omubiri tugenda kugusala ogenda kukola kyayagala bakranti bonna abaze gyendi bonna ne bemulaba mu bifaananyi bonna nze kamwa kwogera nze abakozeeko nze happy tewali n'omu yali ankwatiddeko contract ebaawo we sign oli waddemu okundipootinga noŋŋamba nagenda kooki teyankozesa omwezi gwaggwako nga tankozesezaako yadde nno nze ngenda kutunanga tugenda kwetaaga emyezi egi 2 ogenda bola byenjawulo nenkupima kwengisiko ne tuwandiika wansi wetizoze nazo nenkuba ekifaananyi kya before nga tonnaba kukwata ku kino kyonna bula n'olubuto lwo nga wooli nga bw'ozze wenkuba ekifaananyi nyongera katutandike toddamu kulinnya kwengisikeero girinnyeko nga kati genda ogirinnyeeko kyenkugambye bintu bya bakoki gwe kati tuli wano bo bali okoki n'abazze mu kamera bwe munaamufunye yenna mubuuze ekibuuzo kino wammanga otreningidde ebbanga ki ekyokubiri mubuuze oba otreninga ekifuba naye nze ntreninze ku bazungu agenda ku omuzungu akubuuza onkozesa ekifuba kino but what's the reaction genda okigenda tambulako bagenda kubuuza ekibuuzo otangaale ng'oli mu gym nga tolina buyigirize na bumu wabula gwomanyi okulwa mu gym ndi coach neera bwe ntunuulira omubiri gwo gubalansinga naye oba osanga nga gwaggulu mukono omunene ekifuba kinene ng'ebigere biringa byebyo balina kirimbo kasiteene empale ebikkayo balina biri kasiteene empale omukono munene naye ng'emigulu alinga ayimiridde ku jange kibi ekyo sijja kulimba soda kwe kisinga okuva baba nabo twamu magezi matuufu bulufu n'atambula ng'alabika bubi naye ng'eno waggulu yes naye bano nga kati nze sijja kukyewaanirako ze nemba ngenze mu boti nga nja kwegeza mu mpale bokisa yange ennungi awo wennyini wenjuusi sisaba kateni ze neyambulirako mu botiki omukazi nangamba olinga abakazi nga nenkana abamagulu abaterawo amakatingi bayingira munda tayagala kulankobogo bakweka amagulu kati kankulu obutakula sikoti obanga alemadde ati nkubuulidde soda nkubuulidde nze sirina nkobogo nenneekwika ssebo ati kati gwe tolaba nti wenkana noli mutono straight kati nze nengeza ndeka okukola amagulu manyi nza okufaana nga nyambadde jini batugeze kisologi tugeze oba tukwatagana waliwo kyoŋŋambyeko nti ogenda kukola giringa association y'abacoach bagiyita batya enteekateeka era zituuseewa eri happy zones fitness tuli mu bacoach bana era mujja balaba njabba ebifaananyi byabwe gye bunaabuzeeyo mbalabe nakitegese kikyali kipya nze nakiguddewo ku research gye nakoze natuse nendaba nga kyetaagisa okukolebwa bakochi bali Uganda bosanga nga alagira client kola kino nadda ku simu wano nadda kusina ku social media yatujirira nadda ku TikTok nadda okulaba omukunya ne Shiba abagende kata kati nina budufu byenda byenga mulimu ekitwe kitagisa okutuuza omuntu n'omuyigiza coach wa inoba n'omwambaza fule coach wa inokuba yekituna oba kubisoma nabisoma kigeza wapi wano wetulaga oyaniriza abagalo okukola n'abagalo yiga okukozesa abagalo okuyiga okutraininga abantu ekyo ngenda ba training soko tusomere ku namba nga tunalandaga enamba yange eri 07527 88 487 byonna yonna gyeriyo
0757 88487 soda nawe yango ogina ebakubira ogina aba agirina bino tubyagala mu buloko maiba buloko Uganda tuyinza otandika no ng'abasaaga nenda banga amasimu manyi negambo bako apa afuna mu nnyo kakati soko ndabemu okutuusewa api naye nga toli ubwo abazze ku straight joli aba afuna content nga ffe tusukane tujje gye tuli ntugaka tugendewa api direct yeah nzengera okuntuukirira nkiwero kaminga nga tumininga business tojjanga oli mu kwemoola tokuba essimu anti customer nina ekikatika kino kanki brushing ekiveewo siri muntu wa relationship saagala toli mwera toli saagala nkyali mwana muto siri mwana muto togira nkyali mugundi enoonya ssente naitako alien akuyimbire pi bugamba twayiseko asiyitangako tusobola siyitangako buli kanaku mbeerako myaka ng'emeka okubeera ready nabo mbagamba abeeteekateeka okwemula nabo beeteeketeke okwemula okola batya okugira ku relationship bijani yingira okujja waani wa happy ekyo sitaana kikomplainingako embeera zesitategeera sebo ina sebo we ebyo ebintu ebiraba relationship abanga alina ekintu kyotandise ssebo togenda kudda kumwana bandi muzanyira kusaagala eyo saagala nagendayo muganda wange saagala ewagula bite togendayo muki bicho bino kwa picha tuna mu kamera hili yo sigenda yo tunula yo sigenda yo togenda ngayoko so doba dike agenda yoko ngatona tegeera ntino toina genda bana omukulu gwe nina atagenda tekyawukana na kuchenjogedde nti siagala relationship si ready nazo anti kati eri abamu kati nga bola bolinga gamba siri mu relationship naye wagula vite n'olunaku bwe lugwa ebaloosi naye nga tali mu relationship wabula nga asobola n'ogenda ku mudaala nafuna akajambiya n'atema musajja musiraamu ebyo sibikola ndi proud nakyo togenda wagula vite sigendayo togenda ngayo kisoka aba agambye omusajja muleke tomutya migwa kochi waliwo by the way nabali nade ku simu yange munywanyi abe nampereza obufaananyi bw'abaana abaana abo abato bennalabye obatende mputeekateeka kijoyina nabo abaana nze nganza omuntu by the way nze nganza ojja nombuuza api kikyo singa okwagala njagala nnyo abaana njagala nnyo dog embwa yangu ogirabye wano ebyo ebintu bibiri tebidisappointinga embwa tedisappointinga abaana tebadisappointinga nze siyamba nti njagala kundaba mbuki nze nfuna n'okufuna byenfunye mu kiro eyo ku restaurant nensanga abaana bebase ku kkubo bambi nenfuna nembawa kyembadde nga siri mu maaso ga kamera so njagala oyamba njagala nnyo abaana era nina abaana bempeerera sibaweerera nti fees ki ngenda ku bazadde baabwe ne bampa abaana abeetaaga uniform abeetaaga engatto abeetaaga ebitabo nenkola kyensobodde nga wondaba nkwewuunyisa oyinza okuba olina ekifaananyi mwondabira nolaba ondabira nasugira n'ogamba sebo osaala ntidde n'okutesa mu Buisiraamu baliyita ttaala diba ttaala omukulu alina ettaala lyakabulungi okitegedde kufuna n'obudde obutendereza ku mutonzi si teri empitako so njagala nnyo abaana nze nganza omujagala nnyo abaana nteekateeka ki gy'olina kuba munaye abantu era njukira ndooza naddi nakutuuka gye nninza okuba nayo oba gye nninza okubasaba abali eyo tejja bba nteekateeka oba olina kyoyagala okuwa abantu abo kubira abe naawe soda enamba weri awo wansi awo nze nja bibawa saagala tewabampa ssente saagala ssente munkuweereza emitwalo gyo 10 yamba abaana abo nkwadde emitwalo 5 saagala manyi ssente ine ngejyonoona sitaani asinga ssente ku nsi kunoona sikema siri muntu wentyo ndi mugaga ku mutima so togenda kunterawo miliyoni zo ŋŋambe apikola kino mbula okuba otaddeawo ssente nange nina amateeka gange ntambulirawo so nkikola kulwa Katonda okuyamba osanga omwana nga mazima yeetaaga bwetaazi kulya nga mu nsawo ena emitwalo 5 ojjako omutwalo nina kibuzo kyenkubuza off camera nga twakatuuka nti nakulaba ngo enaba oyamba nti ntandike nange osolooza mbakuleetera endagiriro olina foundation olina ki ekyo ensawo enaaba egaziye nja beetaaga neera ne boŋŋambye ngenda funa ekitono kyensobola mbawe
mpoziko n'olunaku lunasemba okwogerako naawe alulwaddirira tulina gona apartment emu gye twakusangako mu kibuga awo apartment onankubye apartment ki nga nebase waliwo jimu eri gye twakusangako abbe bagiyita bati amponye the club ya nga amponye bamumanyi abali eyo omusajja oyo yali mulungi gyendi bambye Mungu yamuwumuza gyali amumuza kisa amumuza mirembe amusonyiwa byamusobako musajja mulungi yanyaniriza family yanyaniriza balungi tonziza amabega kyenzo briefly omanyi bagamba abantu ajja kugerwangako bibi byoyeka ate bagamba omufuta yogerwako bibi nga yate yabikola kikyo jjukira ku mwami oyo kuba ffe twalabanga muntu nagagga bifeekera we twakoma kyemujjukirako ye muntu yali talina nti yeggulumiza nti mugagga nga soda nga sokujja natwawo nagamba buzibu ki nze yantuuzaako nagamba yali yankazaako lyakanyama amponye nagamba kanyama sookojje kikye weetaaga wano mu jimu nemugamba muze njagala kino yali down to earth nga talina buzibu yali tiye muntu ayeggulumiza awolokaminga buli omu si olimba ojjamu ofiisi sooka okube obitegeera ebyo sooka okube nze nalina enamba ya muzeeyi wano muzeeyi anytime nga nkubira mponye nambuulira kikyo weetaaga kale nja kujjayo janku office tulabe bwatyo yali muntu w'abantu ate alina n'omwana ne muwala we ku baana be ayali mukwano gwange ennyo nakati mukwano gwange ennyo bamuyita Anet kati ze muyita mama Anna kaka mama anti already she's the mother mama Anna already no mwana muyita Anna kati kyankwata mama Anna ndaba okumuyita Anet bamusizzaako wansi ojjeko eri taito ye gyalina yamuyita alise muyita mama Anna so family bantu balungi alina omwana we bamuyita Alon muvubuka talina buzibu n'omugwe nali training ennyo Tina bonna bamanyi era mbamanyi waliwo bano bakadde bafa abeera tugeze kati bakadaama tubaleke kuba bakadaama abeera mu nnyumba naye nga talina access ku bintu byaba asobola kubanga mbu ene emmere gye batabulira naye waliwo bano abali ebweru w'eggwanga bano tugeze abali mu nsi endala nga balinayo obutuuze abo nabo osobola okubakwasaganya bulungi nga balina obutuuze batya tugeze oli ali mu Amerika alina obutuuze kyayagala kyonna akifuna nga bw'okimugambye nga tasobola kujja mu Uganda kutuukirira physical ayagala sala lubuto ayagala kusala weight ajje inbox njamuwa diet eba ekyuka luvannyuma lwa weeks 2 mba muliko mpaka wasala kasatu teesa sente kastampa weight ye yepima nampa weight ye kyebanjagala nemuze netandika omuwa byalina okulya byalina n'okunywa si kulya buli kyosanze wala bagenda ebwero n'omutunuulira kyekino kyenakola nga olaba esaati yange nti back in shape dayo mu shape yo osanga omuntu ngali comfortable jo ne weight ye nga teyefiirayo naye nga munene nga avudde mu kigambo kino abba kilabe bulungi get back in shape dayo mu shape ye gundi yange wenjiyita slogan yerina gundi dayo mu shape twonooneka olwa shape mu bunene tujjamu ebirwadde pressure sukaali ojjuza amasavu ku mutima nesobola bulungi nze buli lwasandira kubaka era katubudde muze buno mba ngenda kudduka ku saa 11 nkomewo I do road work nziruka tubuli omaye ku mutimbagano kati omutimbagano gwawamba oli ayinza okulemera okujja mu WhatsApp ninga asobola okufuna ku TikTok, Facebook, Instagram n'ebintu ng'ebyo naye gyo ebintu ebyo mbadde siri muntu wa social media ngenda ya oli mutufu ngenda nesiri muntu wa social media social media so genda n'ovuma kimu kyoyagala naye tobeewo n'olowooza ngenda kuddamu oba ngenda biraba nze manyi focusinga kuba client nengamba client wange ono yampa omulimu kumusala weight nentandika ekyo ndo kimanyi n'okumba obbi omutwe gundi oli tannasala okitegeera kinnumya kinzo kuwanga kiganyo yosala iwebale nze buli kasiva ku computer nga nkola research siva ku computer kyetagisa okusala omubiri gw'omuntu sivaako mba nkola research nze ozuuka kusala mwenda nga maze okusala nentula ku computer osala n'ekiro baba samba kiba eswala y'okumwenda oba oyogera straight ne mungu
nali manyi subuhi yesokerwa go manyi lwansonga twali musiraamu ongambye wanongozo oli mulokole si musiraamu era sijjatika kwa umama papa atiseeko njajja mukristo na mukristo niye munali mbitegeddeko ko nene sibigenda nnyo mwana ebirabye wagenda mugwa mulokole nzi nasomanga Islam kusomerera nga mukola bulungi kati nolondawo okulokoka era katantole ne shahada gede wani wa bujingo ndeka basaba ne banyawo bwoba olina ekibuuzo kyoyagala obuuza kokyapi twamufunye nekinaba kyetaaga atandikawo lessons agenda basomesa nekinaba kyetaagisa ki gwe kyonna akusomedde ennamba ye bwoba olina kyolabanga sikikonyeeko maye tubadde tujabulajabula gye bujja tujja kujja nga tujja nti leero tufokasinze ku kino kyokka gyeyo peni n'olupapula agenda tusomesa kino bwoba olaba eriyo kyoyagala akukoonereko bwoba tugenze ku ssimu ye commenting mu comment section bwatu togenze mu comment section genda ku namba yaffe tulina namba yaffe eri okwo eri ku WhatsApp kuba obabuuza coach mpozi ng'olina akatalekeka naye njagala kwerekereza nti ndika eggendo nzire ewaka nnebaka katalekeka nga katya kyonna kyolanga tukikonyeeko bikimu tukikonyeeko go wenna aliyo ng'oli yagala kusala weight jangu gyendi nzizaawo emibiri kyobola na moto yange get back in shape kino kigambo kyolaba wano ne ku gundi awo abajja kibalaga gyentambulirako ddayo teguliko myaka mibiri teguliko mwaka omutwe gwe omanyi kintu okutambula ng'esati olubuto luli eno bwe luti ate tekirumanga kubeera na lubuto ng'oli mwavu nze ntrainiza abantu soda ntrainiza abantu nga n'omusi kati ate okusinga nze oba lwaki naye ntraininga nnyo abakazi era so ogamba oli mwenzi si bwenzi ntrainiza abakazi okimanyi mubyalo bakikwatanga kikwata mbuli kasaaba n'olubuto abaalina sente kati ate ne Bulaaya omuntu omunene bamulabanga mwavu era anaita kubye nnyo noonya omuntu omunene bamulabanga omwavu tasaagwanga Uganda batandikola baddoona kyobola bw'osaba omusajja omunene nga mufere okimanyi kati kankubulye reality naddala mu byalo oli kasaata ndikomeeramu akabuto nga bagamba alina sente oli bwafuna sente nga takalina at least amira empe kuba nanywa amalwa nga takalina ng'afa kugafuna lubuto afuna akabuto ekyo kigende wala bali ku byabwe ebyo era mwe aba 6 pack babalabanga mwe ba smart wire abeetezi 6 pack zisiri mukozo 6 pack nesina lubuto 6 pack chanjalo n'olubuto dedizo kuba kati sindi musiramu ngenda kweyambulira ddi abantu timulaba olubuto ekyo kyange we ndiba nfunye omukazi yayira olubuto lwange lufaanana kabalageko abawano ekyo laba nkisobola sibula tuvano mukama wange oba oyinza osiibula ng'otulekerayo akanambako oli bw'aba takalabye akafune oba oli awo mukama bw'anaaba atusobosesejja tujja sisinkana olundi oyongere okuttaanya namba yange eri 0752788487 yonna gyeri ku WhatsApp n'okukuba direct oli bwe twava wano olina abantu ab'enjawulo be watumirako leero teri nja kutumira butumizi maama wange mwagala nnyo ate taata ne taata wange nawe kimanya abazadde maama oyo taata gyali naye maama oyo singe kulyato kuba nawe oli taata bugendako era enkya ozaala omwana naye akusembyeyo ng'eggulu basaba ne banyabo omukulu mukirize mwerekereze style obwetyo naye nga ngamba tubadde ku Export TV tuli ku mutimbagano mwegamba YouTube video eno giweka like gyongereyo muno mulina bannamwe bali mu biyumba gofunye omukisa video girabye naye nga yena ali awo atunula bibye simanyi figure esi mulina bemuyita figure 8 simanyi figure 9 ngali figure 1 bakitegera figure ezitakwatagana tomukolera ttima bambi muwaka namba kale bwaba tasalina data yalaba video eno muwaka namba gyayogere ne coach kyemmanyi ku lwaffe tajja muyisa bubi era agenda fone ekintu kyenyini kyakola ki kyayagala enamba zaffe zikubeko eyaffe weeri eri wakati weeri ne wabaawo neya Salamu Furniture neya El Shaddai eri abakubira Salamu Furniture ate nga mugamba byaffe abye Expo eri abakubira mugamba na Uganda mwe mwaganze bintu oli alabako wansi Salamu Furniture ate nakuba nagamba sebo njagala ku mwana soda mumpeko nina ekizibu wano taata oli mukubire ng'ogamba bya furniture El Shaddai mukubire ng'ogamba bya ntebe nafo kati ya coach api tebagana kukubya ne bagamba sebo mbadde njagala onyonkoleko interview bande Uganda bamanyi mukoleko interview tayo yabata kiraba nti ono njogedde na trainer ona Uganda omume kirano mu okwebuza basawo ne banyabo katuberekereze munywanyi Abba Amponi nze nangamba obudde bwebwo ne nkwagala nnyo era ndi kwagala ebbanga lyonna baako kyoyiga era baako kyogamba muno tambuza obubaka kulwa Katonda n'ensi yattu Uganda mukama abatukuumire Export TV to the world.